tukiriziganyeko namwe mbetaaga bwenvaawo ndowooza abasigadde tugenda kukola video olwaliro nyina amawulire genjagala okuyisa mangu then bwe tuvaawo tulyoke tugende ku kigula lugi va ku kigula lugi mpisewo information magiyisaawo then tulyoke tugende ku video entuufu eba yatuleese ntamasimbu limu akuba essimu okusookera njala kubaza bana Uganda mwenna ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Facebook, TikTok, ku Twitter, mu WhatsApp groups mwe bali kukola mulimu gwa kwagala nkyukakyuka kibuyaga mungi tukiyaga mungi ne tutwabagamba nti bibeeramu naye tetubifaako kubanga empewo ejja n'emala neeyitawo kale n'olw'ensonga eyo kamala okuyisaawo akalango kano then tulyoke tugende mu maaso mala okuyisaawo akalango kano then tulyoke tugende mu maaso mala okuyisaawo akalango kano kamu kokka tugende mu maaso alright akalango kano kanjagala kagende eri mwenna abasuubira okutambula omwaka ogujja mwagala ogendako mu ggwanga lya Canada waliwo omukisa guno kagamba bwe kati the third annual gender-based violence ngalo conference egenda kubeera ennaku z'omwezi 29 okutukira ennaku z'omwezi 29 November ekomekerezebwenga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December mwaka 2024 omulamwa omutuufu guli nti gender-based violence and intersectionality gwe mulamwa omutuufu omuntu yenna ayagala okwegatta ku conference eno ojja kukubira CEO wa organization eno ku namba ye yenamba yo mu ngalo ya WhatsApp eri +1 647 9290340 ojja kuba omufuna ku butereevu akubuulire kyetaagisa na biki ebiddako osobola okubanga weegatta mu conference eyo butereevu kale ndowooza awo sigenda kulwawo njala tutandike n'akaloozo kaaliro akabannaffe bonna abali mu struggle akaloozo kaalero kagamba kati abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika lwe luganda lutuufu ensi gye tuli mu Uganda ejjudde enjawukana ejjudde obukyayi ejjudde ensaalwa ejjudde enkwezenge ejjudde abantu b'emyoyo emitono ejjudde abalyolyomi kale bw'omala okuwuliriza abantu b'ekika ekyo kyonna nga tubalina mu Uganda tokusuubira nti omuyaga gubeera ku byobufuzi omuyaga gubeera ku social media mu ngeri yaffe eya bulijjo nagugoba mungi kale olina okugumya omutwe ng'emmale kuba bw'otagumya mutwe oyinza okwekkanga ng'omutwe gukwabiseemu banga ofunye akateemo sinakindi ng'ofudde kale mu byobufuzi bye tulimu ebyakafandali ng'edda ly'obukadde goyena ali eyo ng'oli ku mutimbagano oyagala ebyobufuzi munna ngenda kusaba ekigambo kyo kimu nti enywera yerima mba ntegeeza ki buli lwogenda mu nnimiro okulima munnange enkumbi yo batoginywezezza bulungi ebiseera ebisinga oyinza okukabala ku kisagazi enkumbi newangukamu omuyini naye ate obanga wagiwanga bulungi kiba kitegeeza nti ejja kulima bulungi esobola okugusa olwimbi esobola kituga nti enywera yerima era bangamba nti abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika mba ntegeeza nti abooluganda musobola okulwana ne mwevuma ne mukola ki ne mukomekereza ate mutudde mu lujja oba mu ddiiro ne muttaanya ensonga zammwe buli omu n'asonyiwa munne yenjawulo eriwo wakati wa abooluganda bita bikoonagana tebyatika mu kaloozo kaaliro kagenda eri mwenna abali mu struggle nga muli ku social media mukozesa platforms zammwe mu ngeri enjawulo okuyisayo ebigambo ebizimba eri bannayuganda bonna badde ku mutimbagano kuno nga nda ebigambo bingi ebitambula naye ndowooza njagala tubimulungulemu katono mu kaloozo kaleero eno ensi nno gye tuliko kati eri ku mutimbagano buli muntu asinzira waba atudde ku ssimu ye n'alaba ebigambo bye twogera n'ajjamu amakulu oba n'abula amakulu gaabyo ebigambo bingi ebyogerwa ebikikinike naye ffe tubibeera ntubenga ati tubirabye tubitegedde naye kyekiddako oba kyekizze kuzibwako kale gwe mwana muwala omwana mulenzi ali eyo ng'oli mu nkyukakyuka era ng'oyagala enkyukakyuka abantu be tulimu kati bantu bagezi nnyo okola statement n'amanya gy'olaga ne gy'ova ngenda kusaamu n'aba comrade abali mu struggle bw'oba ng'oyagala enkyukakyuka era ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform ne People Power ngenda kuwagaabwa buli statement gy'ogenda okufulumya gicalculating ekisooka tetwandiyagadde nnyo abantu betuwagira enkyukakyuka okutandika okwerima empindi ku mabega oba okwevuma ekyo kikyamu era njala kuwa magezi gaabwe comrade yenna ng'oli nti oli wa nkyukakyuka nga omuntu gw'olumba mu nankyukakyuka muno talina kwogerako oba okumentioninga ke wantu wonna mu video please
kiba kya bulabe nnyo okutandika okulumba omuntu atannakwogerako. Era buno bakanjala mu bumpeere mwanyinaffe anti Kaduuka oba Nakimanya Chloe manyi kuno kwoli wajja kakuwa. Mwanyinaze njala kuga ekigambo kimu. Enkyukakyuka mmere ya lumbe n'ataakaaba alya. Terinaako nnyiniyo eyagitandikawo oba agenda ogikomekkereza. Kanjala kusaba ekigambo kimu Nakimanya Chloe oba anti Kaduuka. Olwaliro ofulumiza video sate singa sirwero lokka obadde okola videos nyingi nga ojja oyisa olugayo ba comrade bando. Naye nga comrade gwoyisaamu olugayo tannakumentioningako wonna. Kale njala kusaba n'obuwombeefu sitera nnyo okuwa bantu budde na kubalumba ngenda kusaba n'obuwombeefu maama. Nze ndwawo nnyo okwogera ku muntu n'omukolako research okujja nga kyetaagisiza. Anti Kaduuka ngenda kusaba omuze gw'okulumba ba comrade nga tannakwogerako ng'ayogera ku nsonga za ggwanga oba ezirimu abantu. Munnanga oba aliwo omuntu akusindikiriza mabega mugamba akusindika mu geyenda. Era ngenda kusaba bw'oba olina video yonna nga Umaro Kisekka yakulumbye gireeta ogintere mu inbox oba ogiteeka ku Facebook oba ku social media wonna. Olwaliro lumbye Kisekka Umaro n'ayogera ebigambo bingi naye njagala video emu Umaro Kisekka ng'akwogerako oba ng'alina we yakuvumidde oba teriiwo. Then that is a huge mistake wakoze ensobi. Listen to walumba omukyala gwe bayita Louis Light era naye wankyukakyuka takwogerangako talina ne video gye yakwogeddeko n'omulumba. N'abala bangi ozza obalumba olw'okuba nti boogera ensonga eziruma eggwanga. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutambula olugero tutambula engendo nnyingi nnyo si buli muntu atuuka gy'abalaga abamu baviiramu mu kkobo. Ngenda kukosa obanga owulira ozitowereddwa nnyo mu kkuulo nga tojja kutuuka. Kiba kirungi nnyo n'osirikira gy'osirikidde. Naye ngenda kugamba ekigambo kimu. Sitera nnyo kulumba muntu namukolako research nga takoze ensobi. Guno gwe mulundi gwange ogusembayo okusaba. Lekeraawo okulumba ba comrade nga tannakwogerako oba nga takulumbye. Okoze ensobi okulumba Umaro Kisekka n'okulumba omukyala gwe bayita Louis Light. Nkusaba bw'obanga ggwe otandise ate kulumba balwanyisa gavumenti ng'olinga protecting a government. That is a wrong strategy. That is a wrong strategy. Era video gy'okoze olwaleero nkuwadde ennaku 14 either ng'oproducing obujulizi nga Kisekka akuvuma ku social media oba nga Louis Light akuvuma ku social media. Ne bw'oba tolina proof ng'abantu bano bakuvuma ate gwe n'ojja n'oba attackinga. That means ngenda koteekawo okunoonyereza ku ggwe nga bwe nkola lunaku bwe nsooka okuwooninga abantu gye binakomekeza tebijja kuba birungi. Mara kuwoninga kati nkutegeezezza walumbye Umaro Kisekka olwaleero walumba Louis Light nga talina kyakugambye. Njagala oleete video Louis Light ng'akulumba oba Umaro Kisekka ng'akulumbye oba tolina video yonna comrade munno ng'akulumba ng'ali mu struggle. Wekebere ng'obudde bukyali otherwise oyinza okubanga kyogenda okwolekera tokimanyi. Nkuwadde ennaku 14 nga nkutaddeko kamera zange inandawutu ate omumanyi nkiddamu omumanyi kyensobola okukola. Kati weba nga nkuwooninze nti it was a huge mistake oba waliwo yakusindisa okola ekintu ekyo. Yakuwadde ejjirita kusala muvule waba akugyeko ekitiyo ne bakuwa ekijiiko kutikka lole ya mukyanga. Ekyo kikomye with immediate effect. Saagala kulambulyako nakumalirako budde kabadde kalowoozo ka leero. Buli comrade yenna focus yaffe ya Yoseri tibahabulwa na ligimu ye yonna. So see our fellow comrades unless ng'akulumbye oba akwogeddeko ebitali bituufu. But when you attack your fellow comrade without any case or without any reason as to why you are attacking him or her, it means that you are defending the regime. So if not so, that means you are something else. But please, with immediate effect, prove to the public whether Louis Light attacked you somewhere or Umaro Kisekka attacked you somewhere. If you don't have that evidence, 14 days are enough for me to do research about you, and the results won't be good on your side. Aunt Kaduuka Chloe, this is my last warning to you. Nkubuulira twagala kujjako gavumenti embeera embi evimba na Uganda.
bw'olumba omuntu atannakulumba nga wankyukakyuka nga ntuli wankyukakyuka kitegeeza oli kintu kirala. Kikabadde akalowoozo kaaliro abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika. Okitegedde bulungi nnyo bye bigambo byange. Kalowoozo kawedde. Komuledi yenna alumba munno nga tannakulumba kitegeeza nti gwena kyokolera kubanga ffe focus yaffe yakuggyako Museveni ne regime ye ne system enfu so si kugenda against our comrades. Njagadde okuwa mention eno n'okutegeeza nti kyokola kikyamu era kikomye. Naye with the proof with the proof of Byamwalu Kiseka wavumba Louis Light naye njagala olete video yonna neba ya dakiika oba seconds 3 ng'abantu abakwogerako somehow somewhere bwe bate bakwogerangako kitegeeza nti oyina ekintu kyozinga oba kyogeza ku kusindika okulwanyisa abantu abalwanyisa gavumenti. Gwoli mu Uganda ffe tuli bweru gye tugezako okulwana tuzze ebiri ebyo tubiteeke Uganda then bwe kiba kitegeeza nti ate kati gwolwanyisa bye tukola kitegeeza ni kyakulanya omulwanyisa indirect naye nze omanyi nkubuulira omanyi ate okimanyi nkumanyi nkuwadde 14 days tulito okuleeta obujulizi obulaga nti Seka yakwogeddeko oba Louis Light bwe kiba kiganye the outcomes tezijja kubeera nnungi gy'oli. Abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika nze mmala kusindika kisasiri warninga bw'onoolemererwa oba singa nziramu okulira ng'olumbye munnankyukakyuka yenna nga focus ye tatagitadde ku ggwe ngeri ku Museveni regime then that means tujja kuba tetukyayina wonna we tukusparingira. Ekabadde akalowoozo ka leero njagala genda ku Kigula Lodge. Ekigula Lodge kya leero njagala kibanyumire mwenna banda Uganda gye musinzira okulabira akatambi kano okwetola ensira kansobete muli bulungi. Mu Kigula Lodge kya leero ngenda bagamba oba kigenda kuva mu kigambo aba mu lugero lugamba nti ekijjo manyi kinyaga bitono. Ekijjo manyi kinyaga bitono. Lwaki kinyaga bitono? Ebiseera bisinga omuntu yenna bw'oba otegedde oba owulidde ku kintu oba okulabula kwonna tofuna damage buvune oba kufiirizibwa mu kintu kyonna. Kitegeera tofuna kufiirizibwa mu ngeri yonna. Tukimanyi bulungi mu Uganda yonna bukyanga lubanga lwamini Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Platform era wa People Power ndowooza ye muntu asoose okuvuganya Museveni ng'ali ku side entuufu era ne mumuteekako amaanyi mangi nnyo ag'okumuvuba. Ne ngenda bawa amagezi gaabuwa nti abantu bangi nnyo mugezizzaako nnyo okuluba lwa Kyagulanyi Ssentamu naye Kyagulanyi ono alinga ng'eyamanya biki ebinaabeerawo. Mu kusookera ddala n'asooka n'abamma amakulu asinga obungi n'ategeera sisitimu n'agisoma nti edduga z'amannya erimu abagenda okuvuma n'okukonjera era eriyo abagenda okukozesebwa okumulumba ate ng'omulabe anaakujja emize tagenda bweru ajja mu nju mw'oli mwatandikira okukujolonga n'okukufuula kyayagala. Bw'olaba ennamba esinga okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu baali babaddeko ko naye abamu bamumanyi abalala omulugu abasukka bususi abalala bakozeseddwa mukozesebwa. Yoseri yamanya nti okuteeka Kyagulanyi wansi nina kusooka kukozesa abo babadde akola nabo emirimu kwe kuli abakooloobi be tuyita abayimbi. Njala nno bagamba ku nsonga zetuliko ez'eggwanga ensonga nnene nnyo okusinga abayimbi. Ensonga zetuliko ez'eggwanga nsonga nnene nnyo okusinga abayimbi kubanga abayimbi bannaffe nga bulijjo ate abayimbi ng'oggyeko okuyimba nti gwe mulimu tebalina kyanjawulo nnyo kisukka ky'olina. Nkiddamu omuyimbi guli okuyimba mulimu nga gwe boonoga nti oli mulimu oli mulimi oli musuubuzi wa nnyaanya oli musuubuzi wa ntula nabana abantu ekyo kibasuubuza oba kibatunda batunda kuyimba okufunamu ekigule magala eddiba. So si banjawulo nnyo nti balina ekyamaanyi ennyo mu ggwanga no. Kati bwe guba gwe mulimu kitegeeza nti bagenda kuva ku mulama ku mulimu gwabwe ate bakozesa okutta omulimu gwabwe. Museveni yalowooza nti bwe nkozesa abayimbi bano balumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu kijja kukola amakulu g'amaanyi nnyo. Tekirina amakulu gekikola kubanga abayimbi mu Uganda baavu nnyo baavu mponga byoya. Abayimbi mu Uganda baavu nnyo mponga byoya.
ku bayimbi ng'omutwalo gumu n'ekitundu oguli mu Uganda abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa kizibu nnyo okusanga omuyimbi ng'ali financially stable ng'oggyeko abatono ennyo be tumanyi batawera na 20 abatawera na 20 ku mutwalo gumu n'ekitundu nga bali financially stable. Kati omuyimbi taddawo n'akumalira obudde nti alina ennyo eky'amaanyi kyakusinga gwe omuntu no. Kati era saagala baga temuddira nsonga za ggwanga ziteeka ku level y'abayimbi no. Omuyimbi muntu nga gwe era omukozi w'emirimu ng'emirimu emira kuba n'okuyimba mulimu. Kati kitwale nti olw'okuba nti ye muyimbi ate tagenda kutegeerera tagenda kuteeka nsonga za ggwanga wansi ayise olw'okuba nti muyimbi nedda. Kati mu abayimbi tukimanyi nti Museveni abakozesa okulumba Kyagulanyi Center naye eyo nsobi kubanga wowe weesimira mu nnya. Ennaku zino mbala bangi nnyo muvune mugamba nti ebyobufuzi tebitukwatako muli batuufu tebibakwatako era naffe tubagamba okuyimba naffe tekutukwatako. Olw'ensonga tisinga kuba tukukwatako twandibadde tugamba nti nti kale olw'okuba nti okuyimba kwe kukulembera mu ggwanga kukulisa abantu nti ye buli kimu ekiri mu bayimbi kye tuba tutwala ng'ekyomugaso mu ggwanga. Naye olw'okuba nti abayimbi nammwe temulina self confidence yensonga lwaki abasinga obungi oyimbira ekitundu nnyo mwaka gu myaka 2 n'ovaako n'oyitaawo ng'omubikire. Yensonga lwaki nti abayimbi abasinga obungi mukola ebintu ebyewuunyisa. Olw'okuba nti muli bayimbi okufuna ettutumu gwe mulimu gwammwe okuboogerako mu mawulire naye nga temukifunyeemu. Yensonga lwaki omuyimbi okola nnyo obubadde oba kye tuyita stand obeere mu mawulire. Kati omuntu ayagala okubeera mu mawulire kyangu nnyo mukozesa bamukozesa yonoone ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga olyoka ofuna ettutumu naye ettutumu lyetaaga okulifuna ng'ofuna ensimbi. Abasinga obungi nga tebannakusindika ku Robert Kyagulanyi Center oba kukuddalira bannayuganda bajjamu ensimbi. Sooka wetunuulire mu mugongo. Look back of your shoulders. Sooka wetunuulire ku kibegabega kyo ogambe nze agenda okulumba omusajja ayogera enkyukakyuka nzaani ninawo ki embeera gye ndimu ensobozesa okuyimirirawo ng'omuntu nti nedda. Kitegeere nti eno ensi obeera ng'eri divided ngirimu ebiwagi bibiri ekiwagira n'ekiwakanya. Either ekiwakanya kiba n'amaanyi okusinga ekiri mu buyinza. Kati gwe fani besi eri ludda wa? Fani besi y'okusinga eri mu bantu abanyigirizibwa. Yensonga lwaki ndi bamutegeka ebivulu mutegeka bya 15 ku mutwalo. Lwaki buli ategeka ekivulu tagamba nti tiketi yakakadde? Anti abali mu gavumenti basobola okujja mu kivulu kya mwaki temuteeka kivulu nga kyakakadde kuva ku muntu asooka mpaka kwayingira. Era muteekawo tiketi ya 15 ku mutwalo kuba mu kimenti bano abantu ba wansi bebanyigirizibwa bebagenda okujja mu bivulu. Kati gwali eyo nga weesulubabba oyogera ng'akimezezza okw'omusana nze politics tankwatako. Politics takukwatako kubanga tomanyi. Ate obanga tomanyi obeera muyizi kkiriza bakuyigirize. Buli muyimbi yenna lw'onoogamba tuli mu politics oba otegeeza abana abaava omutwalo gumu bajja mu kivulu kyo kubanga kiri kuliko literi muyimbi mu Uganda ali akoze kivulu nga tiketi esookerwako yakakadde oba ya 5,000 oba katugambe nti jeno yonna ku gate nti ekivulu atalina 5,000 tosala no. Ne mugenda ku bizinga ne mwetolegwa nga mumira 15 ku mutwalo. Muyimbira 15 ku mutwalo kwetolegwa nga byonna. Kati bw'otandika okugamba nti gwe politics takwatako kiba kitegeeza nti weeye amanda mu mbugo ate mwogera statement nga zonna zifaanagana kuba tumanyi aligo muzikolera. Okulumba Kyagulanyi tukimanyi mulimu naye omulimu ogwo gwessanamu amagezi. Omuntu yenna lakinga self confidence nga ne history watali proper mu public kitegeeza olina okwegendereza ennyo. Abayimbi ekyokulumba Kyagulanyi Center mu kyesonyiwe mukole ebinaabayamba olw'ensonga muli batono nnyo mu ggwanga mukozesebwa okulemesa enkyukakyuka so nga ate mukimanyi bulungi nnyo nti mmwe okubeerawo kwammwe kuyimiridde kw'abo abantu abajja mu mabaala okunywa omwenge olw'okuba alina ekizibu. Abajja mu bivulu olw'okuba ayagala okukyusa ku bwongo ku kizibu ky'alina. Abajja mu bivulu byammwe okweggyako ekizibu kya school fees nga tannazifuna. Abajja ku mulimu nga revenue yakutte container. Abajja ku mulimu nga alina family problems. Abajja ku mulimu ng'abaana be buli kimu kiyali asevinze kyonoonese n'asooka ajja mu kivulu ekyafuna ebimusanyusa yejjiko ebizibu ne muganya okutegeera. Kati mwenna abayimbi abali eyo tetwagala muddire mulimu gwammwe
mugufuule ate ekyo ekigenda okubesingibwako okunyigiriza fan base yammwe oba na Uganda abanyigirizibwa. Oli waddembe okuwagira ekibiina kyonna kasita ovaayo bukkolokonoga nti okuwagira ekibiina gundi teri agenda kukulumba. Naye okwebuzaabuza ng'afuuka aba kikyamu. Ate okuvaayo okola statement ng'olinga agamba nti gwe mu nsi oli kazinga kako ekyo kikyamu. Okitegeera? Ndabyo n'omusajja omu eyali mu eggwanga n'afuluma asinzira gyali gye yagenda mu buwaŋŋanguse n'atandika okwogera ng'owakagaali alinnyo olusozi oba natuuka oba siituuke ate ebire ndaba bijja kati enkuba etonnya. Yava mu Uganda n'adduka n'agenda mu buwaŋŋanguse naye nga yalina buli kimu kyali kyetaagisa mu bulamu. Kye ŋŋamba ekyo mulaakinga self confidence ne mulaakinga responsibility mwe ne mulowooza nti olwokuba muli bayimbi muli exception oba muli extraordinary ku bantu abalala. That is wrong. Mwetereze ng'obudde bukyali. So mu kigulalo gikyaleero abayimbi muleke kweteeka nnyo ku mwanjo okusinga ensonga z'eggwanga. Eggwanga ddene nnyo okusingamu abayimbi. Eggwanga ddene okusinga nze Lumbuye. Eggwanga ddene okusinga Kyagulanyi. Eggwanga ddene okusinga Museveni. Bino byonna bye twogera eri abaasooka obyogera mu myaka gya 1900 n'okutuusa olwatufe tuzze tugattako bugasi. Kati gwe olowooza nti oli wakitalo nga bw'olowooza abanene baaliwo ate bakyajja. Ffe tuli mu kululo oba tuli kkubo eryawulira abo abantu abalagenda okujja mu kululo guno kukulu okutambuza ensi eyo. Naye omukulu oleseewo ki? Olwa nekkovu liba litambula lirekawo omukulu nkubuuza oleseewo ki? Kikyolese mabega. Nene mudda mu kutandika okubalaatira mu nsonga z'eggwanga kubanga muli bayimbi. Abayimbi muli bantu ng'abalala. Eyo business yammwe y'okuyimba same business ng'abatunda ennyaanya obutungulu abatunda ffene kukuba abatunda ebikajjo. Eyo nayo business. Ne business esasula omusolo. Ate mmwe kambabuulire kye mutamanyi nti mulirako ennaafu nti bannayuganda balina obudde bungi nnyo obubeera bivulu. Singa mubadde mu nsi ezaakulaakulana ng'ebivulu biriko limitation n'essawa n'ebbala engeri gye banywamu omwenge singa muli bwavu mponga byoya. Kigulalo gikikomyawo tugenze ku video entuufu eyandeese. Alright, kantandike bweti. Kali kavudde kwanjula katandise. Ebiseera bisinga nabagamba nti okozesa omutwe gwo kirungi nnyo. Ate si buli alina omutwe nti ategeera. Ate si buli ategeera nti amanya. Bintu biri bya njawulo. Weewalanga nnyo omuntu agamba nasoma naddigula ne PhD era mmanyi bulungi nnyo okuluka n'okuseetula oluzungu. Oyo abeera omusiru asingayo nkiddamu. Weewalanga nnyo omuntu agamba nti nasoma na PhD na masters era nga museetula oluzungu tamanyi nguli queen naye nga ebikolwa bya lusuluuju. Oyo abeera musiru nnyo. Ebiseera bisinga nga tonnakola kintu osooka nga nolowooza kiki kye ngenda okukola kigenda kuzza ki era kigenda kuleeta ki. Mu Uganda yonna wetwogera essaawa zino teriyo omuntu yalabye ekintu kino n'akyogerako. Naye nze nkozesa nnyo engalabi yange n'ensooka netunda ekintu n'enfumiitiriza obulawo bukirimu nga sinnakyogera ba sinnakikwatako. Essaawa zino njala kubeera mwerufu nnyo. Waliwo olutalo olugenda mu maaso mu kyoto ky'Abawarabu wakati w'eggwanga lya Isirayiri n'eggwanga erya Palestine. Olutalo olunyiitidde era lulimu ebintu bingi nyo besijja kulambula. Naye ewaffe mu Uganda ewaffe okwaboobwe abantu baali mu kufuna emirimu olw'embeera embi buli omu n'abinyika mu nsuwa n'ayolekera gy'abaasanze Katonda gy'abaamututte okunoonya ekigula magala eddiba. Naye tukimanyi bulungi nti bannayuganda basinga obungi bali mu nsi z'Abawarabu. Mu nsi z'abaki z'Abawarabu. Tukimanyi nti ensi z'Abawarabu ebitundu 99 ku buli 100 ziwagira eggwanga lya Palestine obutattibwa n'okutobola ekitiibwa ky'Abapalestine. Era teziri wakati teziri na Isirayiri oba Isirayiri tebakwatagana baayawukanye bubi nnyo. Naye bannabyabufuzi abatugamba nti baasoma for their own benefits nga tebatunuulidde international relations oba nga tebatunuulidde bannayuganda abasinga obungi ennaku zino abawera ndowooza obukadde 2+ bali mu mawanga ga Buwarabu. Bulabe kibanyiza okwolekera singa gavumenti ejjayo obwenyi okuwagira eggwanga lya Isirayiri
osobola okuwagira mu kyama nga teri ategedde, it's okay, but when you show your side, that means you are implicating your citizens into a chaotic situation. Nchiddamu bannayuganda bali Middle East bali mbokadde bubiri plus abagenda okunoonya ekikulira Makaleddiba, naye kimanyi bulungi nti ensi ebbiri ezirwanagana kuliko aba Palestine kuliko aba Israel, naye nga aba Palestine bano abawala bwe babawagira bonna okwetoloola ensi yonna era nga babeera mu Middle East. Naye gwe knowingly or unknowingly, oba mulina knowledge oba temulina knowledge, oba mutegeera oba temutegeera, oba mwakikozerwa akajjanja kulaga nti ensi mwagala etegeere, but eyakoze ekintu kino kyonna, you are misinformed, era olina okubanga ova mu office kubanga osobola okuleetera okutuwa kwa bannayuganda ne baba 10 bonna nga bassibwa kintu kye mwakoze, eba big loss to Uganda. Nokwata nemugenda mugamba abaana n'abantu abakulu bagere bekalakasa nga basupportinga Israel, nenga temu kimanyi nti ekomanga gabola bugonna gajjuddemu baana bannayuganda era nga abawala bawagira Palestine. That is a huge mistake. Musobola okufiira abaana mu Middle East nga temumanyi ngo abasajja bali bibaga te okay mwe ensi yammwe wagira gundi yino video mwagirabye eyo yabadde ensobi, eyo nsobi nnene nnyo. Eyo nsobi nnene nnyo eri obulamu bwa bannayuganda bonna abali mu Middle East, nsobi nnene nnyo. Naye ng'eyaorganizinze si kitono era yakkiriza okutambula kuno, alina degree, alina masters, alina PhD era atudde mu office ya authorizinze ekintu kino kibeerewo, naye nga tamanyi the consequences of the outcomes esobola okuva mu kintu kisobola okuleetera effect eri bannayuganda abali mu Middle East nga takimanyi. Naye is happy sitting in the office atudde yakkiriza ekintu kigenda nenga tamanyi the repercussions. Eno demonstration esobola okuviirako bannayuganda bangi okuttibwa mu nsi ze balimu kuba bali mu Middle East, but someone in the office busy authorized this demonstration nga tamanyi mu nsi gye tubeeramu. Mwe nabaga abantu abasomye obwongo tebalina gwe tosooka kutunula kintu kino ekintu kye tugenda okukola ki mulina already 2 point something nga bali mu Middle East abali against ekintu ekigenda mu maaso, gwe n'okkiriza no-authorizing a demonstration egende mu maaso mu ggwanga lyo. Kati mwe simanyi sigenda gendawo, Mukama atusaasire. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Sinagenda ku mawulire nno dakiika 3 Museveni n'akabinja ku konna akabatemu najja ku Lwokusatu nenkola video nentegeeza ensi nti gwe watta abantu era okusinziira ku sources zange zaŋŋambye temwafunye mwabadde divided after my life, mwabadde divided mufuna obutakkaanya nti how this boy can come and explain and articulate issues than with the people who are in the system. Mwabadde divided kubanga buli omu okola ensobi mulekawo loopholes. So bwe nazze nenkola forensics analysis ku kyabadde engeri gye mwassemu abantu ne mwagala n'okukubira ebikonde mu meeting security organs nenga temumanyi kubanga temumanyi mukola ensobi. It is proven nti ekitundu kyonna ekitibwa Queen Elizabeth National Park kiri well guided, both abakumba ebisolo n'amagye ga UPDF. There is no any label eyabadde asobola okujja okutta abantu awo. It was an inside job. Never explain it again a bit done. Bunaku bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika nga oyambe muyambe ekkiriza olw'okuba nti mulina kawumenti ate musobola kutegeera bintu bino. Wayagadde okola ekintu kino okuscaringa off Kyagulanyi butaddamu kukola kutambula era seeking attention okuva ku international scene era ofune ssente, naye kino ekintu wayagadde kigende ku international place, naye disadvantage ekirimu eri bweti
The moment they mention eggwanga Uganda nti batiddeyo abalambuzi. Nabadde yabuukinze ennyo okujja mu Uganda tegenda kujja. Ne yabuukinze ennyo okujja mu Uganda tegenda kujja. Kikino kyagenze nga mbadde mukyagala. Kikino. Kikyo kitegeeza teri agenda kujja mu ggwanga gw'oyagala ssente za bulambuzi. Teri agenda kujja mu ggwanga Uganda. Teri agenda kujja. Kitegeeza tourism sector gisse. Eggwanga litadde at stake. Whereby in some embassies they are willing right now to close their embassies in the country because the country is not safe. We are in an economic crisis right now. Negwokezako kola bintu kubanga temulina knowledge mumukola bukozi buli mu office due to common mentality so musobola kulaso already kati kigenze ku international scene. Kicho ngokimanyi bulungi no one is going to pay attention to you. Tiri agenda kupenga attention ku bintu byo just kira sigamu akayibuli asoma ku gogo Uganda nedda sigenda genda kati mubasereza government on daily basis ne muzimba mu malls ne muzimba mu hotels so ani agenda okujja mu Uganda osula mu hotels ezo ani agenda okushoppinga mu malls ezo taliwo kubanga bana Uganda tiri mu na Uganda nasiri isula mu hotel ya $5 $10 taliyo. That means ogenda take a hotel eberenga tekola nga bwotunda eriyo waggulu ya higher hotel baba jita ndoyo kasasiro bikola biye waggulu ku State House na Kasero. That means muntu musobola soka kola calculations. Ensiyo nange nekula akola bannanyini nsi batekedde kubanga bali involved. As we speak right now, mu economic situation Uganda jerimu tiri mu na Uganda asobola kusula mu hotel. Ekitono kibasobola okukola basobola kusula mu lodge kubanga amanyi kwepicha $15,000 ku mutwalo. Kati gwe nozimba hotel ngokusula kwa $15,000 kwa dola $10 je mitwala 3.5 oba kwa $5 je mitwala 18 sente zigwamu. Nenga boba abalina badde balina gisula by internationals oba scaling off so business egena tambuleta tesobola ne muzimba malls muzimba hotels. Yeso nga lwaki nti ever abantu balina kawumenta temusobola kulakulanya ggwanga mmanyi ekintu kimu kubba kutemula kusaanyaawo nomanya nti bwengenda okutta international USA oba EU oba African Union bagenda kumpa sente nga bayita mu scheme ya terrorism tebagenda kuwa sente no kubanga bakimanyi biki byokola buli kimu bakimanyi. So it was a mistake era mwakoze mistake, that is it. Ne mukwata sine bubasereze eddwaliro ne lugera nezimba nengena nenzimba mistiru ne ani asula mu mistiru individual by indignation ani agenda sula mu mistiru ani agenda sula mu Sheraton ani agenda sula mu Serena ani twende kalo tugenze masa kati njena tujikwate mpola nabagamba budget ya Uganda gye basoma luvannyuma lwa mwaka nabagamba nti ebitundu 5 ku buli 100 ensimbi zino zigenda kukola mu ggwanga lya Rwanda. Ndoza mugenda mu kiprovinga bulungi nnyo naye mu Uganda tetukyalina ddwala muna Uganda wasobola genda era buli muna Uganda alwalamu agenda Kenya yesobola mwaka tono abesobola bakosa government siriza government bagenda muki bagenda mu America, Turkey, India, China. Njagala nkulaga eddwaliro lino ng'ovudde kulirida ne balaga lino eddwaliro lya district Nyerugenge balita Nyerugenge just near district referral hospital diri Nyerugenge referral hospital free service delivery government medical treatment mu hospital daga lyawere buli kimu nenga sente zino zonna ziva mu ggwanga lya Uganda okukola ebintu bino eddwaliro lino. Nyerugenge is one of the 3 districts of Kigali. The policy in the government is that each district has a district hospital. That's how we came to identify in Nyerugenge the need for building a district hospital. The construction of Nyerugenge District Hospital is a component of a larger project called Ubuzima Buramye, which means long, healthy life. Besides the extension of the health service coverage, the project achieved other results.
a better accessibility of mental health services, a quality insurance system of the hospitals, generation of health data, and a stronger health asset management system. mbere kuko mwajyaga kure mwazindukaga kare cyane kandi ibintu bikanatinda ko muba muri benshi ariko ubu ngubu dufite ibitaro biri hafi urumva ko abantu bagiye bagabanuka kuba akarere ka Nyarugenge kungutse ibitaro byiza nk'ibi ngibi ibikoresho bigezweho bituma dutanga serivisi nziza kandi mu buryo bwihuse. It is a phase 1 for 120 beds. There will be a phase 2 of this project in the near future when funding is available. ntabwo bibuka amasaha y'ijoro kugira ngo ubu wa mbere ku bitaro serivisi ni nziza bagufata neza ntabwo uhagarara mu izuba. The total construction budget is about 7 billion Rwandan francs, which comes to about 7 million euro. The equipment is about 2.5 billion, which is again around 2.5 million euro. The construction of Nyarugenge Hospital was really a priority for us because in the district of Nyarugenge, we don't have a district hospital for more than 300,000 people. They were in need of the construction of hospital. The construction of the Nyarugenge District Hospital is the result of a joint collaboration between the Rwandan Ministry of Health, Rwanda Biomedical Center, the city of Kigali, and specifically Nyarugenge District, as well as Enable. The integration of the most modern oxygen therapy allows the hospital to serve temporarily as the national COVID treatment center. We are very proud to contribute to the strengthening of healthcare facilities in Rwanda thanks to this modern and efficient facility. Nola bolinga akera kuvuma Kyagulanyi ne weewuunya bino byayogerako. Nola omuyimbi nga Zoka mbusima itali mu politics okozesa cocaine agenda okukubanga ne butabika tekyali bitabika yafa. Weepicha from morning up to evening temwambala kondo mufuna ebirwadde teliwali ddagala mu ggwanga n'abalala tegaliiwo. Munywa omwenge from Monday up to Friday. No joke yimba ku stage nga sigwa yimba either njaye yeyimba oba bia yayimba oba whisky yayimba. That means ekigenda okuddako ogenda kulwala abasinga obungi muli balwadde you are sick in head mentally sick abayimbi naye tetulina facilities ola balabirira nga ne eno district referral hospital gyembalaze sente zivaludde bagambye in the main future if they get more money they will add on kubanga olwokuba mu Uganda tulina economic crisis ne financial crisis kati wali kyasereze flowing kuva eno kudda eri nako mbadde mukategedde in main future if we get money we shall add on more facilities ne olwokuba nti no kati sente teziriyo zaabula bakoma ku eyo phase. It's a district hospital temanyi referral hospital y'emulago. Where are we right now? Novuma Kyagulanyi akugamba ekituufu nola bulinga azze ku Facebook nga ne face yenyo gitunulira mulwadde. The moment olaba omuntu nga face ye etangalijja nze sesiga bizigo nyajja okuvuma Kyagulanyi face etangalijja nga tosobola kulaba na kintu kino kyeru kino mu liiso lye nga n'enjuba tosobola giraba eno enjuba nenga avuma Kyagulanyi natamanya nti ye kennyini amuvuma mulwadde nenga bino byayogerako. Awo tuvuddewo buli omu yeebereremu tugenda mpola mpola. Awo bwe tuvaawo njagala mwotaagingira omukyala gwe bayita kansooke wano ndowooza njoke ngende wali ku parliament. Kansula nti president wange otuuse oba kuli okumpi naye atuuse. Ku lunaku lwokusatu najja wano nze omanyi nze ebyange mbyogera n'embirekaano ku internet. Najja nenjogera ku mukyala gwe bayita Morning Peace Nabukeera ono nga yali yeesimbewo Kayunga nga kati mukozi wa KCCA ate era nga mukozi wa crime intelligence azolo ne semwai. Nenjogera ku mission gye babadde nayo okusanya Robert Kyagulanyi Center okuteeka mu bikolwa ebyekiyeekera. Nenjogerako nembyogera ne balowooza nti nsaaga naye fun enough ababaddeko ku mawulire galiraga new aga Ready Paper. Ready Paper ndowooza simu uploadings wana simu uploadings na bidde mu uploadinga guno yuuno. So bwe nvayo nenjogera abantu balowooza nti nsaaga. On Ready Paper agambibwa Bobby Wine recruits militaria shock as security bust Kyagulanyi zisero on Ready Paper. Oyani? Oyani? Or Ready Paper.
So what a coincidence nga namazo byogerako bagenda Robert Kyagulanyi Sentamu ali kulotinga alina wingi ali kulotinga oba wandiika ekibinja ky'abalwanyi naye bwe kyewunyisiza security kwe kugwa ku ssero za Kyagulanyi zino kati ebyange byogera kate nga gule swami bwe namaze okwogera ekintu kino ne kifuluma naye omukyala Peace Maureen Nabukeera ne baawo omukimwami Brigadier Damolira owa Crime Intelligence ate nga akola mu CMI n'omukulu gwe bayita Newton Mokisa weyongeddeko eri amazima wakyusiza details zo which is okay. Mission ya mwanajirinyemwe gere as usual wenzikola era yadde ina wetu sengeri pregnant yabadde roboto ngenetero okuzaala nzina baga buli ekijjanga kyakucyankalanya kyagula na kusanya obulamu bwa muntu sikikiriza nja kikuba mu ebituli kijikenze go muri mu gwangi ndina dibanga ndibaga kati bwana fulumiza information ne musansa baga Museveni n'abayita Museveni yakwisedda mulira yakugambye iki ntegeze public Museveni yakugambye kuba guno obaka nze nga bwe ntambuze ebintu bye bulaka nabufunye Museveni yakuyitidde okugamba kana kisomere public etegeere bwe namaze okuba mission ya Peace Maureen Nabukeera ne bawe Brigadier Damolira owa Crime Intelligence ne munawe Newton Mukisa mazima eyoko implikenga kyagula mbintu byekiyekera n'okuba nti baagala mukwata Museveni bwe yawulidde n'anyoka nti ayine mission eno Lumbuye agiyemu amazzi Lumbuye atufuukidde kiwulira information eno information Damolira ajijja wa Museveni nga amaze omuyita wulira bwe yagambye ono Damolira yawandikira boyfriend girlfriend we Maureen Peace kwagala n'abala Maureen, the president is very bitter with me. Maureen Peace Nabukeera. Museveni mukambwe nnyo gyendi oyo Damolira Brigadier Damolira wa Crime Intelligence abuulira Maureen kwagala. Maureen, the president is very bitter with me. Who gave this clarified information to Lumbuye? Museveni munyiivu mutwakaafu nnyo yabuuzizza ani yawadde information eno ekyama nga agiwa Lumbuye nyoko yagimpadde Brigadier Damolira nyoko yagimpadde tugenze mu maaso muzeeyi yampise n'akambuwala nnyo Lumbuye atufuukidde ekizibu ekinene. President said, me as Brigadier General must find out who links this information to Lumbuye. Yoseri tebahabulwa rotabayishwa mutano wa kale ekizesere ndezeze nsanga bisibe. Yampise nti nganze Brigadier General nino okunoonya ani yafulumiza information n'agiwa Lumbuye. Nabuuza nono omulala abuuza you captain ono ye Newton Mazima Mukisa, you and the captain must check yourselves nti gwe Brigadier General Damolira noli owa SFC Captain Newton Mukisa Mazima mulina okwezuula tugenze maaso. I must give report to Mosei immediately. Damolira mbwa alina okuza report eri Yoseri tibahabulwa okufinding out yawadde Lumbuye information okugenyi nyoko yagimpadde tugenze maaso. Me and the captain of SFC can't risk sharing such information to civilian. Mbuyedda Brigadier Damolira ne monoli Newton wa SFC tebasobola kufiirwa obulamu bwabwe kufulumya information negende mu mikono gy'abantu abali mu ngoye za bulijjo oyo Damolira tugenze maaso. Mosei should allow us time to investigate the matter, even if myself I am on fire, real fire. Nti Damolira gambye Yoseri nti Mosei tuwe yakadde tusobole okunoonyereza ku nsonga eno ne bwe kiba kyetaagisa nze kennyini naye nze ndi mu muliro ogunjokya obugere bwonna ate muliro gwennyini oyo Damolira. N'amugamba bw'atekatekanga nkubuli omanyi mulowooza ffe tutudde. Let us meet on Sunday evening at Mbuya or in safe place of your convenience. Mbu
bagenda kusinkana ku Sande akawungeze Mbuya oba mu kifo ekyekusifu mu budde wa weddembe boogere ku mbeera eyo. Kati mukulu Damulira Brigadier General Damulira obuddewo buweddewo ne mukama mu buddewo bamuweddewo bwe mbadde musubira mwagala kukola kintu ekyo nga ne pepe ekyogeddeko kiba kitegeeza mbali step ahead mu maaso buli kye mukola kyonna mubere nga mukimanyi mbabeera mu maaso ebigere bitano mumugenda okujja nga nze ndayiseewo ddaawo. So eno warning egenda eri Yoseri otudde mu refugee camp Entebbe n'eri Nakasero gyotutuula nenga golooza oli mu office tuli mu office oli mu Lwera buli kimu fe tukyakwadde bwibudde just a mere time nenge essaawa yonna ojja kifeesinga ate mujja kiwulira buli omu okole effujjo mujja ditegeera awo nawo nvuddewo eyo message njagala egende mu akabinja kammwe akakola entottoto okusala entotto okusula Kyagulanyi n'okwagala omusaanyaawo naye nyenza okukola okunoonyerezaako okutono munnanga amanya goono si ye Damulira musajja wa Kabano abeetuma amanya gaffe neyeefuula Omuganda kumbe si wo musajja Muganda naawe musajja wa Kabano mujja kuba bulungi naye nkugambye the more you ask how I get information njala kutegeeza nnyoko ya jimpa as simple as that okitegedde gutomairo mbiri wafuna information nafuna budget yammwe nefuna meeting place sente makazi mwali mwagala wa mwali bituusiza byonna ne information gye mwade mushiyalinze nga mugigasanganye mwazo funa mu yusana mazo batwalaganye no ngifunye ngisomedde gwanga kati nnyoko ya jimpa genda bwe tugire ku munyanya simple as that nze nja basa tugenze maso. Kati kansoke ndowooza oba nsooke ganaga Dr. Niko oba nsooke na parliament olowooza kansoke ne parliament oza mukyala Nabbanja otuuse kansubire tuli bulungi munnange ebiseera bisinga tugamba nti omuntu bwabanga ali mu nju tamanya muntu yasuze ku street mpewo gy'aba alimu enserimu amateeka Nabbanja wandibadde wakwatibwa dda notekebwa emikono gitawera muwembu olw'ensonga nti simanyi Museveni yakulonda nga akufudde kazanyiikiriza omuzanyire emizannyo gy'eggolo okuba toswala gwe kennyini weetaaga Windows update oba olina ekizibu ekyetaaga okunondigera eddagala ng'obudde bukyali naye nagambako nti obudde buweddewo nga bwe nabagamba recently ennaku ziri ze mmaze zibadde 5 nga nibaga tuwaliwo ekigenda okugwawo era mwakirabye waliwo ekigenda bwe nali ngenda bwe nakumakola last week eri Friday bagamba see you for 5 days nembaga something wrong is going to happen kiki ekyatuusewo kati olwaliro mbagamba nga ngenda okuzanya information mbagambe nti mu bbanga eritali lyewala nnyo waliwo ekintu ekiyinza okugwa mu gavumenti ya Museveni waliwo ekintu ekiyinza okugwa mu gavumenti ya Museveni nga kiri ku banene aba mu gavumenti mu bbanga eritali ddene nnyo tuyinza okutayingira December tuyinza okutamalaako November in between waliwo ekintu ekina ekiyinza okugwa mu gavumenti awo ekyo nakyo nkiresaawo manyize saagala bbaka nga mbaga bintu ebyo ne mukasalanga ne mukaza omukyalo ono okusookera njala kubaza for the first time nze omuntu bw'akola ekirungi musiima njala kubaza bakiise ba national platform mwenna abasobodde okubanga mubadde mu parliament okuteeka pressure ku government ne parliament okunoonya baganda baffe ababwa abaabula bawambibwa mwe bali nnyo mwe balire ddala mwenna nga saawuddeemu ani although mukikoze kikerezi naye kiba kikolerawo naye lwaki mbebaza kubanga temwalina okukolerawo temwakikolerawo nekituuse mu budde ng'ate kijja kuba kikolebwa okwongera okulaga Museveni nti okusirika abantu baba basiru baba bamanyi mukyala Nabbanja Ssaaba Minisita nkimanyi oli kisiikirize ngera ekisiikirize ky'omuntu ekitambula mu ssaawa eza kalasamayanzi ti ssaawa eziwera nga ziyingira 6 awo bw'oba otambula ebiseera ebisinga ekisiikirize ekyo kikuvaamu nekidda esayidi eri ng'olaba otambula naye nga olwo ekisiikirize kuba mu kitambula kati mukyala Nabbanja oli mu biseera bye bisembayo ate otudde mu kisiikirize kyo ekirungi nti omukulembeze tuga tukozesa essimu zaffe n'okukuuma ebyamatu bikuuma kiri ku record nti era njala tegeeza abantu mwenna
tebabanja Kibalama ye kate tubanja Kibalama tubanja buli muna Uganda yenna eyawambibwa tamanyiiko maziika oba buyitire lwakuba nti erinnya Kibalama lyavuga nnyo olwokuba nti lyagenda kwesimba olebe tuba tubanja Kibalama tubanja abantu bangi nnyo naye omukyalo ono mu bigambo bye nga sindayogera bigambo bye kansoke mbazanyire kansubire nti atuuse bulungi nnyo ono mukulu Kibalama bwati bamubuza myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikirako ettaka Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera ng'anyinyitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'agamba akubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'osi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yalika abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiyitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebijjeemu enta. Tewali kye baatugamba ono enangae yagamba nti bali mu kunoonyereza nabo tebannaba kufuna kikiriwo naye tebatuwa ssuubi oba gyali oba taliiyo kwegala tuli awo tetubitegeera. Brada wange yatambula omulala n'atambula nga wafudde omuntu wagenda alabo Kibalama yoye yafudde abagamba nti waliwo omuntu yafiiridde eno ali ku kkubo ng'afuba olaba nga atuukawo tulabo Kibalama naye tetumufunangako. Sabbiiti ewedde minisita w'ensonga ez'omunda General Jeje Odong yasoma olukalala lw'amannya g'abantu abaawambibwa ab'ebyokwerinda era nga bano baalina essuubi nti erinnya John Bosco Kibalama omukulu agenda kulisoma. Nabadde nsuubira mu lukalala lwagenda okusoma nti mwali naye teyabaddemu. Butereevu nabadde nkisuubira nti bajja kumusoma naye tebaamusoma. Atukana ekiseera ng'omuntu wajja n'atugamba nti Kibalama namulabye wano omusaba ekifaananyi n'ababuzaabuza ne batulyako ssente ne zituggwako. Tewaliwe batatuuse buli wamu wonna tutuusewo ne tutambula. Nnyina wa Kibalama yafa pressure mu Oktoba 2019 oluvannyuma lw'okukitegeera nti bulijjo baakimukweka nti omwana we yawambibwa. Mkyala Ssawa Minisita Nabbanja amawulire ago gawulidde naye kamwaka bikasasiro ganda nga bwe nkugambye nti weetaaga okunoonyerezaako ku ngalabyo engalabyo eno obuwongo bwe tulina ku nsi Katonda bwe yatuwa obulinga enguumi eno obwo buwera bulungi nnyo oba bubulako kuno si kuvuma oba kuweebuula. Omuntu ali mu yafesi ng'eyo n'ekitiibwa kyerimu olina okubeera mwegendereza nnyo ng'oyogera ebigambo. Bwe baakwata Kibalama omukulu Jeje Odong bw'omulabye yajja okusoma amannya ngeri ya Kibalama teririimu si bwe kiri. Yes, tuzza twogera lunye nga Kibalama ku myaka gyonna gye yawambibwa nga teri musango gwonna gwali gumuguddwako wadde okuleetebwa mu kkooti ya Kisekwa okugulibwako omusango ku myaka gyonna. N'abaminisita tukimanyi nti mu mateeka omuntu wazza omusango akimibwa n'atwalibwa ku poliisi n'amala essaawa 8 era essaawa ezo poliisi amaze okunoonya obujulizi obumulumika ku misango bw'emala bufuna n'etwala fayiro eyo ewa ssaabawabi wa gavumenti. Ssaabawabi wa gavumenti n'akkiriza nti omuntu ono alina emisango era n'aleetebwa mu kkooti n'avunaanibwa. Naye okuva muganda ffe Kibalama yakwatibwa enteekateeka eyo teriiwo. Naye bagamba nti omulimba asaana mukkiriza era bwewakana musulawo nga temufunye nkwatagana. Bwe twogerera essaawa zino omukulembeze akulira oludda oluvuganya mu ggwanga mukulu Mathias Mpuuga Nsamba bwe yavuddeyo okwekubira omulango ku bantu baffe abawambibwa wazze n'okinambukanga akimezezza okw'omusana era ng'oyogeza maanyi.
naye ate gye buvuddeyo katono nnyo gwe kennyini mu bigambo byo nga n'akatambi weekali wagamba bulungi nnyo nti Kibalama mwamukwata ku misango egyekuusa kukutta ab'ebyokwerinda era y'omu ku bantu be mulina era b'omanyi bulungi gy'ali. N'abaminisita oba Ssaabaminisita n'endowooza gwe n'abaminisita amateeka ogamanyi bulungi nnyo. Mu bigambo bwe wayogera tewayogerako nti baamuleeta mu kkooti ey'egindi n'avunaanibwa. Mu katambi k'enva okuzannyira eggwanga okimanyi bulungi nnyo nti Kibalama yawambibwa ab'ebyokwerinda yafunanga amasimu obutamukkiriza kwesimbawo. Naye emyaka gyonna egyo Kibalama tabalako na musango wadde ogw'okubba eggi ly'enkoko ezzize. Kibalama tabbanko wadde omusango okubba ennyaanya ku muddala gw'omuntu gwonna. Kati gwe emboozi gye wajjayo nti avunaanyizibwa emisango gy'okutta oba okutta ab'ebyokwerinda gwe wagijja ludda wa? Era bw'obanga olina okufayira eyo eraga nti yatta abantu, lwaki Kibalama taleetebwa mu kkooti n'avunaanibwa emisango egyo era ne muleeta abajulizi bamulumiriza ng'abantu abalala bakikola? Tekiriiwo. Wavudde mu kkooti ne weekangabiriza ng'avuga eggaali nga tayambadde kaamunda kubanga gy'oba osotta gy'ozza amagulu buli abaalingiza alaba emipiira egyo n'emayembe munnanga aba yeerolera buli kimu nga bwe kiri wakati w'empataanya z'amagulu. Kati mukyala gwe kankuzannyira obubaka buno kennyini naawe kennyini owulire ebigambo bino nga nkuviridde ku ntono mayinza evidiyo njogera n'egikusunsulira ne ntandika okugatta ebigambo bino ng'aluka omukeeka gwa kyaki. Bino ebigambo bibyo. For example, if you can read, Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya. Kibalama John Bosco, abducted, not arrested. Mukyala n'abaminisita oluzungu lwemmanyiiko nsobola okwawula ebigambo wakati w'ekigambo arrest ne abduction oba abducted. Gwe kennyini wagamba nti he was abducted, yawambibwa, not arrested. Omuntu akola arrest yewa police ali mu mateeka. Omuntu akola ekigambo kye bayita abduction oba abduct oyo taba mu mateeka aba muwambi. Kati gwe mu kipapula kyolina kyewaleeta kyewasoma wagamba he was abducted, yawambibwa abatali ba mateeka. Naye ate mu mpapula z'olina olaga nti yawambibwa. Olira wamu ebigambo bibiri, ekigambo arrest kukwata, abakwata bakwasi b'amateeka. Naye ekigambo kye bayita abducted oba abduction kigambo kirala nnyo. Abduction kuwe kuwamba, okuwambibwa. So Kibalama was abducted, not arrested. Golina abaminisita amateeka gamanyi. Kati ebintu bino bibiri byanjawulo. Muli mu parliament, muli mu offices nga n'oluzungu temusobola duvuunula. Kati mu kuvuunula we wali obuzibu wali wetuba tugenze sasa mu mateeka naye nga manyiko ekitono. There is a difference between arrest and abduction. Arrest is made by the officers of the law or the enforcers. Abduction is made by mafias or unauthorized people to arrest unauthorized people. Chetuita abduction. Kati kanzanya akatandika tugenda mpola mpola omanyi oluzungu luno si lwangu ne kwini erinyiri nyino yali alutya tugenze maaso kankaza yabagense ulire. He was abducted, not arrested, because if someone committed a crime, he's supposed to be arrested by the officers of law or law enforcers. Bebasirikale ba police. Luzungu katuddeyo wano nkadde mbulungi nnyo. For example, if you can read, Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October. Oyogedde ekifo gye bamuwambira n'ennaku z'omwezi n'ogamba tufuna tutya Kibalama n'oddamu n'ogamba oluvannyuma ate yakwatibwa.
Kyekigambo kiri kye bayita arrest. Kati ebintu bibiri byanjawulo mu mateeka Nabbanja oba oli luzira saba minisita oba oli luzira. Oba oli luzira. Tugenda mu maaso. In a place called Kakiri, and he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not. Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Ogambye John Bosco Kibalama yawambibwa n'amala n'akwatibwa era nti naggulibwako emisango egy'okuba nti yenyigira mu kutta abakwasi b'amateeka mu bitundu 3 byoyogeddeko era n'ogamba nti ateeberezebwa okuba nti alina ekibira ky'abayeekera kyeyali alimu. Awe tulaga bane munaasomye essimu zino nja zita mukyala n'abaminisita mu mateeka gasoma nti bw'okwata omuntu omuggulako emisango n'omuleeta mu kkooti n'emuvunaana. Kibalama bukyanga mukwata mwalimu muguddeko omusango gwonna teguliivu. Kati gwe kino ky'osoma okijja luddawa? Ogambye nti mulina n'abajulizi abamulumiriza. Kati lwaki taleetebwa mu kkooti bw'aba gy'ali ne muleeta n'abajulizi abamulumiriza n'ekibinja ky'omwogerako ekyabayeekera nakyo ne mukisoma kibalemu ne muteeka mu kkooti ne musalira emisango n'akola ki? Nakkirizibwa. Kati vidiyo eno ng'omaze ogizanyo gy'owudde bulungi bino ebigambo gwe wabyogera si byaffe si byani. Lwadde toli busa Parliament ng'etuula. Parliament lwatudde kaliwo akanaanyuma obulungi kansanye kano. Prime Minister's time. Is it in order for my brother Thank you, to Right keep Honorable. insinuating that I have the blood of Chibarama? I have what? When in actor says I'm not a security person, are you in order? Played a video in this parliament on record with the Prime Minister speaking to the media that actually Chibarama is in their hands, that he is a criminal, that he was arrested, and that was recorded here, Mr. Speaker. But we are fortunate that Chibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. The Prime Minister Gwe kennyini mu bigambo byo mu Parliament wagambye nti toli mukwasi w'amateeka era tomanyi Kibalama gy'ali naye ng'ate gwe kennyini mu katambi ako tukulaba ng'okola ki ng'oyogera ebigambo ebyo. Kati mukyala Nabbanja Saba Minisita ebigambo ebibiri bye njogedde mbadde mbitegeeza munnange. Ebiseera bisinga weewalanga nnyo okweyiwa amanda mu mbugo. Kano ke katuufu kankabazanyire mulabe engeri omukyalo ne gye yazzeemu ng'azimba nga yeebba ddala. Kano ke katuufu mukalabe bulungi nnyo. Wulira munsonyi mumunzire munzanya akatambi kano mugenda kulaba omukyalo ono kiri kyembagambe nti ffenna tulina obwongo bulinga eŋŋoomi naye w'omukyalo no bwotusaana okunoonyerezaako. Kati kansoke nzanye kano akatambi yadde ng'ayingira mulabe bulungi nnyo. Yuuyo and she is nearly 30 days. Yajja. And I want to put it to her that the blood of Chibalama is dead, is on your hands. Wuuyo bw'ati bwe yazze. No,
Right Honourable Prime Minister, respect the House. When you enter the House, you first speak, and then... No, you see, I show me she had a gun. Thank you. Can I conclude, Honourable Speaker? Thank you. Let me conclude, Right Honourable Speaker. And the Right Honourable Speaker, that is the lead of government business and her demeanor. And assuming she had a gun in this room, she would be shooting all of us. Prime Minister will respond. I'll give the Prime Minister a chance. The Prime Minister will respond after producing Chibalama to this country. Thank you. Well, thank you. Right Honourable Speaker, with due respect. Point of order. Let's allow a point of order. Right Honourable Speaker and colleagues. Honourable colleagues, let's listen to one another. Right Honourable Speaker and colleagues, in the year 2022, you chaired a meeting, which meeting was attended by the leader of opposition. Where I was, we brought the report. You chaired that meeting. The second meeting was chaired by the Speaker herself. And we all agreed that I present a report on this floor. We came, uploaded a report. The Honourable Speaker, at the time of presentation, my brother here said they were not ready. And therefore, since that time, that report is with you as Parliament. Is this brother of mine in order to insinuate that I have Kibarama? You are aware that the Electoral Commission released the roadmap. And so, our brothers in the opposition think they can use Parliament, to shout, to show the public. Honourable Speaker, is it in order for a... I know again to call it ensobi. Wano wetulaga agenda kukola mu ensobi. Naye ensobi yo tennatuuka. Njagala nsooke mbazzeyo katono nnyo. Nsooke mbatangaazemu ekigambo kinjira batangaazamu katono. One. Omukyalo n'agambye azze ne yeebaddala mu parliament. Ekisookera ddala mukyala ndaba minisita Nambanja. Parliament eyo oli ex official. Oli ex official. Noyinza okuba ng'oli MP ng'okiikirira ekitundu ky'ewammwe Kasambya. Nenga ate bw'ojjanga Prime Minister obeera ex official nti you are invited to explain on behalf of the government oyitibwa okwogera ku bintu gavumenti bagibuuza so toyina audacity wadde mandate okubuuza speaker oba muwe ekyokwogera nga ggwe ekyo kikyamu kuba kutiisatiisa kyekisokera dde ekyokubiri video wandibadde osooka n'otuula ng'olina ba personal assistants basooke banoonye records ebigambo byeyogera before nga tonnajja ku mmeeza ey'okwogera gwe kennyini you confessed omanyi Kibalama gy'ali mwamukwata ne mwoggulako emisango naye nga talina we yali azze mu kooti yonna kebeera ya ku social media kuno temumuleetaako ku kooti yonna kebeera ya ku social media kooti y'abantu temumuleetangako ne mu video confirminga obo yogera kate ng'omusezi agula essiya ndingenda kulirako bantu bange nti Kibalama twamukwata tumuvunaana omusango gw'okutta abasirikale era alina ekibiina ky'abayeekera kati ate osindikiriza ab'oludda oluvuganya bagamba nti essaawa zino bagezaako kuleeta ensonga eno mbola okuba ekitongole ekivunaanyizibwa kulonda mu ggwanga kyayisa enteekateeka y'okulonda 2026 olugya abantu ku mulamwa ekyo kikyamu
awenjagadde njagala batangazaamu katono ebyo nabyo nabbanja abuzaabuza kati omukyalo ono mwalabye ka video akatambula ku social media nga waliwo omwami mukiise ava mambuka ga Uganda eyo yagambye nti yeewuunya Abaganda abajjudde okusosola mu mawanga boogera ku nsonga z'Abaganda bawambiwo mu Buganda teboogera ku nsonga z'abala nti wa mu ggulu wa mu north teri bantu babonaabona nti n'Abaganda abakoleddwa mpuuga basosola mbwera what is so special about Buganda, about Baganda are so tribalistic. Ekigambo ekyo ka video mwakalabyako. Omukulu oyo wa NRM. Narrative eya tribalism yabalya. Kati bano baleese ensonga ng'amannya agalimu ga Kibalama. Nabagamba mujja tuka ekiseera gwe yeeyita Omuganda nga tebaagala kuwulira kulinnya lyo nti Nakirijja. Tebaagala kuwulira kulinnya Lumbuye. Tebagala kulia kulinya Sekamanya nga tebagala diwulirako anywhere mu Uganda and so if you don't rise up kigenda kuchuka nchiddamu time egenda kujja nga tebagala kuwulira kulinya Uganda so bwabanga mpuuga yavuddeyo to raise a point about the kidnaps eziri mu ggwanga fairo to mention ya Kibalama yeri ku table omusajja ava mu north kubanga NRM naleta point nga agamba nti okuleeta Kibalama mu parliament n'okubuuza abantu abawambibwa what is so special about Kibalama and Baganda nti teboogera ku nsonga zigenda wala mu bitundu bire by'eggwanga Mr. nga sinazanye Nabbanja kubanga Nabbanja yayogedde ekigambo kino olina apiikinga kubanga badde baagala kuleeta chaos mayinze mbatungira video eno mutegeere bulungi yo kikijjawulo kyonna ku ba blogger oba ku ba messengers abalala Nabbanja kigambo kyeyogedde omwami ono message yabadde ino okutambuzibwa era Nabbanja bwe yayogedde netandika okuspreadinga mugenda kule Nabbanja nga akyogera ne kansoke nziremu omukulu oli eyavudde mu north kubanga mutusula mu Buganda buzimbye Buganda Oluganda mulimu mwe buzabuza nga bafuka bana teri muntu ava mu north nga tamanyi Luganda it is impossible mulimanyi Luganda Mr. ngira kusoka kubuuza wano Abaganda beba vumirira ebikola bya Museveni ngatta abantu mu northern Uganda ku radio ku TV na buli wamu nga ne baloya abali mu International Criminal Court esawa zina Abaganda fairo gye balina y'abantu ba mu northern Uganda ekyo nkigala kikutegeeza fuwano ku social media tubadde tuvumirira ebikola by'okutta abasajja abasoga abanyolo abatoolo abanyankole n'abalugwala me single-handedly ne ba blogger aba national platform tubadde tukondemminga ebikola by'okutta abasajja n'abakazi abakalamojja on a daily basis tubadde tuvumira ebikola by'okuwamba ettaka mu northern Uganda on a daily basis nga tuvumira Salimu Sala okubeera nga ali mu northern Uganda nga sijazaalibwa nga leta y'abalaalo on daily basis so kyoyita tribalism kyekimukulu the problem the so-called educated people, the elite people in Uganda, the problem is, omukolone omungereza bwe yajja colonizing Uganda n'obwongo yabucolonizing. We took each and everything from him, but we left our knowns. Omukolone bwe yajja colonizing Uganda yatucolonizing mu n'obwongo. So when someone speaks English oba ayogera Oluzungu aloza yasinga okutegeera. Omuntu bwe yambala suit n'ateekako ettaayi aloza yasinga okutegeera. Kumbe musiru muzibu. Bw'asanga nze ayambadde olubugo naga ayambadde satanic clothes era awagira sitaani. Era nga nyambadde lugabire oba emikalabalaga nti oyo musezi. N'otunuulira nti abasajja abayindi omuzungu yebacolonizinga. Naye bagoba omuzungu ne bagoba n'empisa ze zonna. Bamukopako ekintu eki tekinologi y'ensonga lwaki India bakyali ku nnono zaabwe bambala nga Bayindi boogera nga Bayindi bakola ki mu Luyindi bakopako omuzungu ekintu eki tekinologi. Fe tukopye n'okuteeka pini mu matu tukopye okwambala empale twambala buno obubika omulalo obwakawuzi okuwemula siru si kizibu. Abasajja baagala bakazi basajja bannaabwe abakazi baagala bakazi bannaabwe oyambala essuuti n'onyuma n'oteekako enkofi n'oteekako ettayi noza nti gwosinga otegeera n'osanga omulamuzi ataddeko ekijjoweewo eno ataddeko ekiwiigi ekyeru
nena yamba naloza nti bamuzungu kumbe mekao mentality tetwafuna magezi gejjako obusibe tukyali basibe nosanga oli ayogera oluzungu n'omuntu naga gaya lyedukire kumbe musiru muzibu kumbe musiru muzibu eyindi yabateesa mu luyindi balina 1.7 billion Indians bateesa mu lulimi lwabwe oluhindu Kenya wano bateesa mu luswahili Tanzania the same nejja kumbata zani tezatwala buli kintu ky'omukolone katika nkubira kino ki let me tell you this openly teri member parliament mu parliament ya Uganda musiru bonna bagezi nebati ekigambo eki kwogera mu luzungu kye kibatawanya bobo yagala otegera nti buli mu parliament omu ategera ine ensonga jazogera n'enseete bagambe kati saya ku discussinga mu Luganda oba mu lusoga oba mu Yankole ojja tegera nti basajja bategeera abo naye ekizibu ekiriwo bamuyita English the important language kye kizibu ky'abanda Uganda abali mu parliament to prove you this wrong genda ku Saturday oba on political daily shows zibere mu evening hours nga ziri mu Luganda ole kushe bateesa they are very smart on point nga boogera bulungi ebintu nga bitegerekeka kubanga boogera mu lulimi bamanyi ne batuuka kuteesa mpale mu luzungu lyomu bawula kyategedde nga nyenda gizanya bwawula kyategedde mu luzungu kyategeddemu mu parliament ngaja nenga tasobola kyogera mu liki tasobola luzungu nekera ku machoga nti parliament ya Uganda tuteesa mu Luganda oba omanyi lusoga luteesa mu lusoga mama bajja kuteesa bajja na kuteesa ne byotawuliranga kunga biyambe eggwanga ojja na kudduka birolo biyeze byogera English is the problem. Oluzungu lwekizibu ky'abana Uganda bona ba politician kabere Museveni kenyini. The only obstacle we have in Uganda development and in political wing is the language barrier, that is English. If the parliament decide to speak in our local languages, ojja kulya abantu bateso jina kudduka. Ona jeno tesa nebiri muggulu nga tomete muggulu era tusanga tajja natuka nenga abitesiza biresewo nga biri development. N'ekizibu kyaki luzungu. Gwe bagamba nti kati parliament ejjawo luzungu tugenda kuteesa mu nnimi zaffe ojja kulya basajja bateesa. Oza n'okoza lu Uganda egenda kulira myezi 4 kubanga balina ideas. Ne the problem is language barrier luzungu kyekizibu. Wegenda ku TV ba ku radio nga boogera olw'omukago olwa Sunday ne Endobesu nga bagenda ku radio ne TV nga boogera mu Luganda mama bali accurate boogera ebintu ebiri development ebyamagezi ne bamugamba kati kyusa bize mu luzungu Teyanyega Tei agenda kunyega newa mgetali chesa gobo yagala kumanya binjogera nti bitufu babagayo bateke muteso mu Luganda mu Lusoga mu Lunyoro mu Lunyakula mu Lugwalo ojja kulaba bagenda kuteso ojja kutya esizo nezikulakulanye ziteesa mu nnimi zazo ziteesa mu nnimi kyekizibu kyekirina nti tusigadde mu colonial mentality system eri. You have to dress a suit. You have to speak English to understand. Kyekizibu kyetulina. Ekyo kinavaawo. Tujja kuba tufunye gwanga katika kanzanya katambi kano kagweyo munasonyi okuba masimu. Kanzanya katambi kano kagweyo. Mulye nabbanja wagenda okugera ekigambo ky'oli omusajja mu Northern ekiyayogedde. Kankazanye wano. Mulize bulungi wano otulaga agenda kyogera. And she is nearly 30 days. And I want to put it to her. The opposition think they can use parliament. That they can use parliament to shout,
to show the public. Honorable Speaker, is it in order for our brothers and sisters on the opposition to use the platform of Parliament to, you know, become, by the way, you are becoming something different. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. Right, Honorable Speaker. Is the human rights only in Buganda some region? Agambi nti eddembe ly'Abannayuganda liri mu Buganda okulwanira eddembe ly'Abannayuganda liri mu Buganda okkalirwanira Baganda. Oli omulugwala we yakijje yali ebadde kodi omulugwala oli byayogedde we yakijje kankabaddire badde njagala mutegeere nti bana abasajja politics wo wakisiru nnyo niko basindi kwokogera mu byayogera kankabaddire mu katono nnyo kakazo katono nnyo wano. By the way, you are becoming something different. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. Right, Honorable Speaker. Is the human right only in Buganda some region? Right, Honorable Speaker, I now request you to prevail over our brothers on the opposite side. Sigenda kumala budde kuba byokola tulina bingi nnyo ndoza mutegedde bulungi nnyo endowooza y'abantu abo na buli kimu kyebavu. Kati mukyala madamu Saba Minister fe omulimu gwaffe gwakubalabisa muzize Bannayuganda nga nfundikira nti amasimu mu nsi engonjufu nga tuli mu kyase kya 21. Buli Munnayuganda yeetaaga munne. Ebintu by'okukwata abantu n'okubuzaawo abantu mu modern day society ebyo byayitako, that is history. Era buli abikola kitegeezo olina kyotya. Bw'obanga otidde ebigambo abantu bye boogera, then n'ogamba nti mu Uganda mulimu abanyeekera, ng'otya ebigambo okusinga omuyeekera, kitegeeza kyemukweka kinene. Kyemukweka kinene. Essaawa zino mutambuza propaganda abaana ba Nuupu bawemula, terimwona Nuupu awemula, no. Nabbanye kino ekigambo ky'oyogedde bw'okyogera mu muntu ng'omusanze, wallahi ne bw'abanga tamanyi kuwemula ajja kunoonya ekigambo ky'ajja okukuvuma. Kubanga omuntu okumanya nti oli musiru aba ayagala kutegeeza nti oli musiru, kati omugenda nti abantu bavuma kubanga gwe kennyini gw'oleetera omuntu okukozesa ekigambo ekyatandibadde takozesezza mu kifo ekituufu. Eddakiika tusigaliza ntono nnyo, kanta amasimu emboozi tebankadde tujja jjoogera ku Sande. Bannanga amasimu nga tadde tugenda kwogera ku nsonga nadde n'ensonga ze tulina okwogerako naye ndowooza obudde tetubadde na bungi nnyo. Tugenda kwogera ku nsonga zino wammanga. Tugenda kwogera ku bubbi bw'ensimbi mu banka, okukwatibwa kw'abantu. Tulina eddakiika 30. Ngenda kuwa omuntu eddakiika 3. Essimu nzitadde kweri. Tetugenda kwogera ku tetugenda kukuba individuals, no. Twagambye tugenda mu silent mode. Teri kwogera ku muntu yenna. Kasooka wuno. Ate avuddeko. Ddamu okube. Hello? Hello, teacher. Webale tusomesa musomesa. Kale nnyabo nawe bali kubeerako. Nzudde nti no gwe omuntu atatya problems. You are the person who make problems for yourself. Naye kati katudde ku mulamwa. Kakati ogambye abantu ba banka. Abantu ba banka nga twabawoninga dda mu 2020 fa bajjukira ababadde naawe okuva mu 2018 enyawa tumanyi wayogerako paka kati okujjako abatabadde batakugoberera naye ffe tumanyi wakyogera n'ogamba ababbanka kati abalimu obumagalavu ne bagamba propaganda tekiyinza kubaawo kati owulira oli esente bazibye bannange kweziri
bagume president waffe yagamba bajja kulaba mujja kiwulira era kati bakiwulira point eyokubiri kakati ogambye nabbanja abatamumanyi nabbanja si yafuga nabbanja kifaananyi nabbanja kiryawo kidomola nga bonosa ekidomola mu nsonda n'omanya nti ng'ekidomola ekyo baana bange ekidomola ekyo kirina okubaamu amazzi buli lunaku kubanga amazzi bwe gabula ku ttanka kirina okubaamu amazzi ye nabbanja kale nabbanja oyo ekidomola ekyo naye kankireko ekidomola ekyo kuba akacupa k'omunnyo kabeeraawo akacupa k'omunnyo kabeeraawo mu nsonda awo naye tuweereza awapawa yoyo Lumbuye waffe bajjakaba. Hello. Yes, omukulumbi. Wandiso. Nsanyisa okuwulizaako nate. Nange bwente so wene dakiika 3 twagala kukosa strict dakiika 3. Kituufu ekyo neyanza neyanzika kakati ensonga zenjalo okubogerako za bannaffe abawambibwa naye ekikulu kyabinga kempa y'Abannayuganda agenda okulaga Abannayuganda ati tuna gye tusobola kukola kimanyi Abannayuganda abamu bakiraba simanyi butya osobola kukunga Abannayuganda naye ekituufu kyekyo agenda okutesitinga Abannayuganda kenka yaabwe waweekoma okubanga akyalina abantu abo ye simanyi Mr. Lumbuye engeri ASP yatugambye nti tugende emikolo gyabwe gyetuba tukyankalanyiza ngamba ekyo kijja kukolera ddala tukikole tubabuzeeko nabo emirembe neyanza nnyo neyanze toyanza nnyo sir. Hello. Yebale ko teacher webale kuweereza sebo. Kale sebo nawe bale kubeerako. Kale sebo. So ko kwebaza omulimu gw'okola. Ekya bank ekyo kimugerako dda. Naye kyasanyu nnyo nti nno bantu ba wano ne bw'obazuukusa olubabuulira amazima bo bamanyi olimba amazima bagayita naye kyasanyu nnyo nti buli gwe kituuseeko kati batandise okuzuuka kuba badde ng'obabuulira nga bayita propaganda banka zonna balabula tweyanziza nnyo olwa information nze nkwebaza bwebaza olw'okwongera okuzuukusa abakyebase bajja kuzuukuka mpola mpola webalire ddala ssebo mukama akukuume amiina. Hello. Hello teacher jebaliko sebo. Kale waluganda webale kubeerako. Kale sebo wane bare tukwagala nnyo muzee. Amiina sebo. Teacher ku kya bank ekyo nze kyenkirowoozaako muganda wange. Ekya bank ekyo kigenza okujja teacher nga twakakuba NSSF. Nze bwe ndowooza ku kya bank ekyo ngamba omuntu yenna yenna abba ssente z'abaana ku akawunti ayagala twetamu ebbanka ezo then gundi NSSF ejjenga rescue ejje tutaase mu banka ezitubba then batukuŋŋaanye. Oli omuwala yayogera ku Sematimba yagamba bamanyi engeri gye basangamu omuntu ng'ali naive ne bamutwala process by process. N'omuntu yenna yenna ali mu kubba ssente z'abaana mu banka ali mu tutwala process by process atufumbe tujje then batujjuliremu NSSF. Nze ye endowooza yange muzee. Oli mutuufu nnyo naye kankweya akalowoozo kamu. Bw'obanga olina ssente ng'embeera etabanguse mu bittavu bisinga obungi solution oba ekkubo liba limu okwatanga ssente zo n'ozissa mu bikalu ebirabibwako ebikwatibwa kituyita tangible assets kubanga tangible asset tevaawo teseetuka webali Joseph. Kale mzee.
Sebo olina ffe oba olina abalala kale sebo nayo bali kubira kodde dakiika 3 strictly dakiika 3 tezigenda kuwera nze kirifu kangabbe so agambe tugere ku kya banka banka ezo ebbanga lina obadde ng'oyogera ku banka emyaka gyonna egiyisi gino nga tugambe 3 ewaffe eyo matugge twagenda ne tugula ettaka kati naye ebyalimu bano abajjomaayi biki myaka gisuuse mu 10 naye nga batukonvinsinga okugula ettaka nga of course balaganya bingi ebyapa bigenda kufulumirawo naye kati gisukidde myaka 10 ebyapa biri kufulumanga kakati manya yaliraani road yayayitibwa omukyala Nalugwama nja kunika boxing information oyo by the way omukyala Nalugwama oyo yali nanyini ttaka era yaliguza jomaayi biki kati ne baleetawo pulaani abatuuze bali bangi balinga mu 2 ne baleetawo pulaani ne bakola kagulu ka WhatsApp ne bakolamu akagundi akabiina mbu bagobe ku byekyapa ne batandika mbu okuŋŋaanya ssente nga baziteeka mu banka kyenva mbabuuza wano mu gurupu eya WhatsApp ssente zino zetukuŋŋaanya ddala mu butuufu zemuziteeka ziri seefu ne bagamba ssebo tuzikuleete ozitereke emitwetwe ne bankyomerawo binnyo naye ekyo natandika kibabuuza mwaka ogwedde kati bina byonna bibadde bizibaawo naye babuuza ne bagundi bina bagamba bikyali nosensi oba mulabamu gundi nera n'essaawa ya leero era bakyakuŋŋanya sente tomeka kumpi kakadde kalamba buli omu zalina okuwaayo mu kukola ki okununula ekyapa ekikyagaaniddeyo ebyange byebasaba tweyanzanyisa Hello. Wanji sebo. Kibale kumame Lumbuye. Kale sebo nawe bali kwanako. Kibale kuweza simba byokola. Eso. Kati nze kyembadde njagala kwogera ku ekyoli omukyala owa human rights. Yayogera ebigambo nti bannayuganda tebawambibwa wabula basibibwa tusibibwa. Badde nsaba otutangazeeko kitagala kyasobola oba alina kyabikkirira fayina alina kyabikkirira naye njagala ojje omutangaalizeeko tumanyi kyekigenda oli musajja oli wa ggwanga ki nze ndi musajja Eastern ndi musajja Munyoli oli musajja mulina empewo wate mulina mpewo tulina empewo empewo bakola nkowolo bazijja buzi ku mutwe empewo olumu zijja buzi olumu bazikoola kati bwobanga okowodde empewo ne zijja ne zikutuulako ebiseera ebisinga nti entebe kwe zitudde tesobola kwevuunulira bigambo wabeerawo omuntu atudde wali saidi awuliriza ebigambo era yabivuunula ng'oli zimaze omuva ku mutwe kati omukyalo oyo wa Uganda Human Rights Commission bakira Nabbanja basipiika bonna ntebe ya lubale wa Museveni batuula ku mutwe nawabuli ebiki ebyokwogera kati bano bannabbanja ne bajja ne boogera Museveni byaba ayogedde byayagala boogere so Museveni lubaale atuula ku bano bonna nawabuli eki ekyokwogera so abantu abo tutubanenye kitono naye ng'ate buli lubaale lwakukwatako noba nga tulabawo nkiruka kyokuba lubaale si wa famire yammwe olina okumwegana n'okukwatibwa lubaale wa famire yammwe kyekyo muganda nga omulala kale se Hello. Kikyalubira kulabusizaako sebo. Nkale wa Luganda nabo bali kubeerako. Bwe bali kuweereza sebo. Nkale sebo nabo bali kubeerako. Bantukire ku nsonga ku eddakiika zetuwadde. Anti obwedda mbadde ndabye enkwasaganya naye nga mpulidde ogamba tuli ku nsonga 2 eya banka n'eyokubiri sigiwulidde eyakiwamba bantu. Eyakiwamba abantu kansokere ku nsonga ya banka sebo. Bannayuganda tulina okukimanya nti okuva lwe tutalina gavana wa Bank of Uganda ebyo ebizibu tukyeyongera okubifuna ate ne we yalibaddewo saawa zino tulina obuzibu ku mobile money ku MTN kweyatero mu banka zonna saawa zino banka ezakategerekekako zewayogera edda bannayuganda bebadde bayita propaganda bajja kuzuukuka mpola mpola bino ebintu tubadde nga tubibagamba naffe buli omutusomesa tubibagamba eyo
ne balowooza nti ono propaganda naye tujja kgenda tuzuukuka mpolampola. Njagala okutegeeza bannayuganda bwenna nti olwaleero olwokuba tetulina gavana wa Bank of Uganda ebintu bizibu bingi ebikyali mu nsonga z'ebyensimbi naye nga tikya wagambye nti gwali eyo bw'obanga toyagala kutereka ssente zo mu banka yo osobola ssente zo ziteeka mu any kind of property ekintu kye kitagenda kuvunda kubanga Uganda gyegenda oyinza obutasobola kuddayo tuwulira okulumwa nga waliwo bannyinaffe abakaaba ssente zankwe simanyi teziriiko owulira mulinga olumwa naye onoomukolera kitomanyi oba ebbanga lyonna abadde awulira okulabulwa oba abadde tawulira oba abadde awulira so twala omukisa guno okutegeeza bannayuganda kulwokuba nti tulina obudde butono wano nti eno ensonga nkulu nnyo eya banka olwayo zitegerekeseko ziringa 2 Centenary ne Equity naye n'endala zonna nawuliddeko awo basisita abamu abali kubyeo nga bagamba nti oba tuteeke mu banka bweti ne bweti naye nayo ne woonagiteekako ssente era ekizibu kyosanze mu Equity ekizibu ekiri mu Centenary tekijja okubeera ne mu banka egyosuubira okuteekamu ki ssente ensonga nyimaze ensonga yakiwamba abantu bannayuganda mwenna ng'otaddeko ne ba MP baffe abagenze batandika kati ssaawa zino okuzuukuka ensonga tikya Lumbuye gyayogedde enkulu nnyo balina ebirowoozo ebisobola okuzimba eggwanga naye tebasobola kuteesa mu luzungu kati ffe tulina okukimanya nti tuli mu Afrika eggwanga olwaleero eriba ba MP tebasobola kuleeta birowoozo byabwe bagenda okukiikirira abantu baabwe nga batuula butuuzi omulala n'amalako ekisanja kiramba nga tateesezza tulina okukimanya nti tuli mu Afrika ndowooza kyensuubira nti ebirowoozo ebimu ku bye tusuubira okuba birina kubaawo mu Uganda empya tulina okumanya ekizibu kya Uganda ki baani abawamba abantu era ani akulira abawamba abantu kubanga abawamba abantu bajja n'emmundu okuwamba baganda baffe ne bannyinaffe okiraba ndowooza so kati kino bannayuganda ffenna tulina okukikuba mu ttooki tukimanye nti ani kizibu ky'eggwanga Uganda bw'aba Pulezidenti Museveni agenza atya era naye Pulezidenti Museveni ntwala omukisa guno okugamba ensonga eno nga nkulu nnyo wayagalwako abantu mu ggwanga lyaffe Uganda bakwagalako olw'ebirungi bye baali balowooza nti obakoledde eno ensonga nkulu nnyo olw'ensonga nti naabo abakuwaanawaana eyo abakugamba nti munnange nywerera ku buyinza tovaako munaye wovaako tujja kukola bweffe bo balina kye bakwagaza balina obuzibu bwe baagala okusuulamu ggwe nga ggwe n'emyaka gyo okuba kotuyita bajja bazzukulu naye obanga olina omutima okwagala abazzukulu ntwala omukisa guno ne famire yonna ey'abakulembeze baffe omukulembeze waffe abaana n'abazzukulu eyo ab'eŋŋanda okuteesa eri jjajja waffe atuyita abazzukulu nti munnange ensonga eno egenze wala bannayuganda baba nga tutuuse ku nsonga ku serifanagawo bwe lityo eryokuba nti omuntu asangibwa mu maka ge n'awambibwa n'atwalibwa sebo Museveni alina bazzukulu be ababbye property za Uganda ze siri muzzukulu we goba oli muzzukulu we kimentioning ze siri muzzukulu we nze linda ko jjajja wange tattangako muntu tasibangako muntu tawambangako muntu teri jjajja ayinza kuwamba bazzukulu be n'abatta no it is impossible he is not our grandfather toddamu nakyogerako yesebu kakati nga mmaliriza ntwala omukisa guno okutegeeza bonna bonna abava mu ntumbwe ze okumuwabula okumutegeeza ensonga eyinza okuvaamu akabasa singa abalemedde ku nsonga eno mwebale nnyo kumpuliriza neyanza kyasi gyompadde mukama akuwangazi bw'alaba yononeka akutwale amina sebo halo mukulu bwenyebaleko kale sebo nawe gyebaleko sebo sebo webali kuweereza taata kale nabeere kubeerako nze mbadde ngamba mukulumbulye ku nsonga gyogeddeko abamemba ba palamenti abatasobola kuteesa mu luzungu nga Kenya bateesa mu Luswahili ne Tanzania bateesa mu Luswahili singa n'ababaka baffe bateesa kuba lwaki lunaku lumu mu wiiki bagenda teesa mu Luganda baleke kubeerawo ngekuba meeza nga bamutuuse kituufu ekyo esebo mpozi n'ensonga yange endala mukululumbi yabadde nya kyenjagala okubuuza kubadde nkugoberera ebbanga ddene mukulu Museveni yali asibibwako mukomera oba okuwambibwa tasibwangako tawambibwangako era alidde butale okuva lwe yasula gavumenti z'abanne zonna
taata obaka bwa mutanda. Hello. Sebo. Wewe okuweza professor. Kale sebo nawe bali kubeerako. Professor. Professor nsoko kolimira abantu abaita ku mukutu guno. Nga wachaita Museveni president. Abo mbagamba nti babula. Era baffe kuba kuno president wa Fali omwesha gwa center mu Robert. Era buli muntu ayita ku mukutu guno nga achawa Museveni ekitibwa kya president ladwe mukube. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. N'ekintu ekirala mpozi kyendagala okwogerako so professor. Bannayuganda okumanyanga bannampulira zibi. Ate nga bannantabuulirirwa. Museveni yakwata ssente ze zonna nazikyusa naziteeka mu ddoola nazitwala e Rwanda. Mu biseera ebyo nga president waffe akomawo okuva e South Africa kubanga bali batidde ekintu kya ttaano bali batidde ekintu kyala nga bamanyi kimutwala. N'akwata ssente ze zonna nazitweka mu ddoola zina era ne ziyita ku ttaka nazingiza e Rwanda. Naye bannayuganda olw'obutamanya n'obuwumba tuulu n'okugumya omutwe ng'enfudu bo ne baleka ssente zaabwe mu bbanka. Kati baliwo ne batukaabirira teziriiko sibakuba kwante ziriiko. Omuntu batukidde okukwata ezize n'azitwala mu ggwanga eddala. Onosigala ng'oli comfortable nti yagenda kukuumira ezizo. Olaba nti waako ekikyamu. Tweyanziza nyosa. Tuddeyo ku nkola yaffe enkadde oba tukwata bu bokisi tuteekemu ssente zaffe tukuume ssente zaffe mu ngeri ey'edda nga bajjaffe baakola paka Museveni ng'avudde mu bukulembeze president waffe Kyagulanyi agenda kutubbulira Uganda tujje mu ntobazi. Omukama akunkumire professor. Hello. 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 Sebo. Sebo gwoliko. Mukama wange jebaleko sebo. Nawe jebaleko wa Luganda. Ntalitalo kuweleza teacher. Amina itambwanga luga musanji we tugende. Mukama wange mbadde nsaba nnyo ababaka baffe aba parliament bafeeyo nnyo bongeremu ku maanyi ku bantu abafa ku bantu abapulizibwabo nga bababuza. Ayongeremu ku maanyi bamwongeremu ku maanyi taata baaluwaawo. Muganda nge ekigambo kitegedde kyenjogedde ekigambo kya lulimi kye kyalulemesa omulenzi omutoolo kigambo kya Luzungu. English is the problem to all MPs in Uganda. They don't know English. Netaata baveeyo mukadde wange baveeyo ati olaba eddoboozi lya mukama waffe yavudde n'ayogerako kuno matasi mpuuka n'avaayo ko n'atasirika. Anti wulira Oluzungu kye kizibu ky'abatuteeseza singa babaga kwogera mu Luganda bandi badde bogera mu parliament nevaako abadde bagazzaako enkeera. Naye bati okukuba ebbogo zitta ate nga sibanenya kubanga si lulimi lwabwe. Ate abaga nti bamanyi Oluzungu abaga nti bamanyi Oluzungu mbatazaniti. Ekituufu Abarabu bateesa mu Lwarabu lwabwe Abanakenya bateesa bo babeera mu Luswayiri Abatizedi babeeramu kati ffe twesa mu Luzungu. Tutamanyi nga tuyiga luyige abamu tubali mu parliament kati ga mu bali bangi bemanyi abaka baffe nga tosobola kuyimirira wali n'alezinga ekiteeso ng'akyolezenga mu Luzungu bangi sikisoboka bangi nnyo kyendako buli kimu tubasobola tuweza mukadde waffe kuweereza naye abantu ekyabbanka bakyogerako. Hello wangi nnyabo jebaleko sebo kale munayi naawe jebaleko naye ticha bannange Museveni waayagala ffe abanakutudde omusajja oyo. Museveni atugobye mu kibuga atugobye ne mu kyalo. Ettaka lyaffe alitubyeko mu kyalo n'atugoba mayiro na mayiro ne bateeka oli omugagga n'ateekako ente nga 10. Ne tugamba kale waba atugobye mu kyalo katugende e Kampala tuyiye bakadde baffe tubapangisiriza buyumbayumba bwa ttaka tugenze mu kibuga iye tufune ekyokulya tubadde twakatandika okuyiyayiya n'obumaali bwe tuyiyiza abo tutte kati ffe maama tuli mbomboze ku nsi yaffe tuli kitengejja ku mazzi embuyaga wedda naffe we tudda maama tetukyalina kaffe
tuli banaku tuli kitengejja ku mazzi atugobye mu nsi yaffe kati ffe tukole tutya omunaku addewa tetukyalina kaffe mukwano guma nga bwolwanako bwositula amaanyi go kubanga situka tutambule bannange tuli kitengejja ku mazzi tetulina wetwekuta atugobye mu nsi yaffe tuyizunga buzunzi tuli ku mazzi kitengejja tetukyalina kaffe atugobye mu kyalo ne mu kibuga kale muneto naye kabeyagalire mu nsi yaabwe kale kansembyeyo ono tugive wano Hello. Hello, mukulu Lumbuye. Nkomye omulundi gwakubuli naye waliwo ayogedde ku kyaba na Uganda badde mu nkola yaffe eyedda gye twaterekanga ssente. Naye mbadde nsaba bannayuganda bw'oba odda mu nkola eyedda mbadde nkusaba bw'oba olina akasente nga miliyoni 10-15 zikyuse mu euro oba mu pounds kubanga n'eddola eneetera okugwa kati bw'oba ofunye bupapula 2 oba 3 n'oba obuteeka mu kinnya omanya you are valued kubanga ojja kugamba nti no esente zino miliyoni 10 zenfunye miliyoni 10 eze Uganda zenfunye kanzisse mu kannya naye ojja kujja ozijjayo nga muvaamu nga baŋŋambe 10 ekye-Uganda era ekyo nakigamba abantu b'ewaka bw'oba osevinga mu dollar pounds euros oba mu nsi zonna wesite kale nyamu Sister Rose gwasembayo tuve wano Sebo we bali kuweereza. Tali nyabu nawe bali kubeerako. Kakati, have some few pain points. Abantu babasha banking ekyo bakyogeddeko nnyo yes. Era kibi nti abantu bababye ssente naye I'm the view nti era ne abantu ne babata banking basobola okufunayo some banks ezikyali valid nga Citibank maybe banking mu dollars ssente ze bwozifuna naziteeka mu dollar n'ogipanking omwo kubanga era waliwo ventures ezimu ezijja okujja nga zeetaagisa omuntu okubeera ne financial statement ng'ate ozaagala mu kiseera ekyo tojja genda mu kinyojjeyo statement eyo no tojja genda mu properties ezo oziweeyo bali nga baagala statement to justify your venture gy'oba oyagala okuyingiramu ekyo kyekituukulu ekyokubiri Mr. Lumbuye mbadde nkusaba bannange abantu baddemu nga be bakuba ebintu ebirala baddemu bakuba ebisajja bya Museveni okubanga Uganda terina banka governor for all these years abantu ne basirika nga be bakivumbudde ennyo okutandika okuyombera mu bino ebyokukwata abantu n'ekya banka ekyo tukifeeko kubanga abasajja bano balinga bafudde ensi yaabwe balina okutusalirawo buli kimu balina okukola ekintu kyonna ffe ne tusirika bannayuganda ne tusirika buli kimu ne kigenda on their way nga ffe tuli mu suffering kyendagala okwogerako bannange niwankwate waŋŋambye nti twogera ku bantu bannange njagala kwogera ku maama njovu nina akantu kanaabi oyo maama njovu nga avevenga nako ng'agamba abantu tebakozesa reusable pads nti no mu kifo ky'okozesa reusable pads bakadde bano balina okufuna ssente babeere n'okubagulira pads ezibagulira pads abaana ezabulinaku njagala mubuuza oyo maama njovu bwe bakola wano campaigns nebbaawe tebasesema ne bagamba nti bagenda kuwa abaana b'essomero pads baana bameka be bazigabirako ekyokubiri bagana okubagabira kyokka ate at the same time nono mwana muganda wange ono omulalu naalongo nyanzi yagenda okumukwata munamugamba gwe waganda okuba abaana paadi zituzaagala yagenda muteeka mukomera n'amalayo emyezi gye yamalayo nga tanaagendeyo mu Germany kati njagala mumumbulize munasonyiwa okugambwa individual ng'ate wabadde otugambye kitugamba individual ekyo kibadde kintu ku mutwe
mama njovu tulina okumugambako kale nyabo tuyanziza nyabo ngayagala kubonyaabonyani mukakyagulanye olwokuba mukakyagulanye yaleetawo ki kale nyabo ebyokuteekawo bikizibu cards ebyo byabadde njagala okwogerako ssebo neyanziza okumpa obudde kale Hello? Hello? Oyine eddakiika bbiri zokka. Ya bbiri zokka. Sebo kicha bwe bali kutuweereza. Kakati nze kyembadde njagala okwogera ku bank. Abantu abo abazze ne bakaaba nti bababye ssente zaabwe omukyalo wa miliyoni 5 omwami wa miliyoni 10. Bange twabateeddewo mubiri ne tutambuza bu audio bwabwe. Banka nevaayo negamba nti bazudde yabbye era bamukozeeko essente zaabwe bazibaddiza. Twalisabye baveeyo bajje batugambe nti ye banka yatuliyiridde. Kaakati ekirala ebbanki ezo twakamanyako Centenary, Equity ne Absa, waliwo incident ya Absa businessman yafiirwa ndowooza 400 million. Kakati ekirala ekyokwogera mu parliament. Kakati banagamba nti parliament bwogera Oluganda era bwe bajja okuvaayo batugambe nti tribalism. Kati sebe ebyo bye byange we bali nnyo we balire ddala. Alright, bane mwe bali kuba bateesa balungi obudde bwondese ndoza tujja kukwatagana ku Sunday saa zijja kuba bbiri zakawongezi mu bimuli Mbulange Mengo mukama wa 10 tujja kubatuuliziganya naye nga nfundikira mu ddakiika emu. Bino byonna ebitambula by'obufuzi bya Uganda okuvuma okuvoola okuwaayiriza okweyawulamu okukola kimanyi simanyi bano abayimbi tetuli mu politics simanyi ono atenze federal simanyi olaanendedde all problem kwata Museveni mujje mbuyinza ebisigadde bigenda kwesootenga byokka ekizibu kya Museveni kubanga Museveni atuma abantu atokola divide and rule okuvuma okuwaayiriza n'okwogera kasasira atakwatagana byonna sibino bikisimenze enkoze kino simenze enkoze kiri simana gudda akabijja akabise enkoko simanyo na gudda akabijja kisimanya tokati onafuma kyagula simanyo nakula solution eyeji kujjawo Museveni ebisigadde bigenda kwekola byokka ebisigadde byonno just background noise kujjawo Museveni ebisigadde bigenda kwekola mukaba 10 tusekane ku Sunday saa zijja kuba 2 mu Bulange Mengo mweraba